Yes mukasi akantuolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera programu enganzi weewunyisa omwagalwa wawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano opushifa nakawombe njagala wekanye. Okay mkwano mja twawe tuyingirewo ne programu wunso omwagala surprise your loved one olunaku lwaleero nsonga za mukwano tulese surprise omwami ayitibwa Bernard yantumye ow'omukyala we Sweet Babirye mbwamuyita Sweetheart Babirye Sweet Babirye mu Luganda kitegeeza ki kawoomera babiri Sweet Babirye kawoomera babirye. Okay tulese surprise naye nga mukwano bwette tuyingiddewo era nga twatuusedde ekitundu tuli mukono gye tugenda okubanga tukolera olunaku olwaleero gye tuzze okubanga tusanga omwagalwa omwami yaŋŋambye bambi mutwalire ku bulabo ofuneyawo ku bugoye Kosh Fashions n'obugatto bannange mulimu obugatto obulungi nambuulira size ebirala mujja biraba nantikka ebirabo ebirungi ennyo nange atwalira mukyala wange designing eshifa bulusi wenkulaba obeera smart n'ebirabo ebirala biri mu mmotoka naŋŋamba genda emukono omunoonye nandagirira we tusaawo omukono ewantu ne tuyingira munda naye nga n'agamba Sweet Babirye mugambe mwagala nnyo naye yanteereddeko akakwakkulizo balina okunteeba shifa nange nandyagadde okumanya nti yenze Bernard omu bw'ati mu bulamu bwa Babirye neŋŋamba bannange ne mugaa lwaki naawe tetutuuse ne tumuwa buwi nti kwata naŋŋamba nedda shifa nange njagala ndabe nga boogera erinnya lyange nti Bernard omu bw'ati ko nze wayino nti munnange ffe kyosaba bwe tukituusa naye nga tusimbula okutuuka ewa Babirye bandagiridde dde omwami andagiridde mpaka ku mwanjo seetaaga nakkuba ssimu naŋŋamba ate kati enkuba yatonnye emirimu gye nga tasobola kugenda kukola I'm sure she's at home era emutwabya wano bannange ebisooto too much naŋŋamba alina kuba waka teri walala era naŋŋamba ojja mmulengera waba teyeetazaawo mu lujja ojja mmusanga mu nnyumba oba mu ffumbiro gwe konkona konze no problem naye nga bwe ntyo mbajjukiza nga nsimbula okuva wano nsinkane Sweet Babirye oba muyite kawoomera Babirye aba Hypex Studios bali awo Busaabala Road najja nankumbi niya Cobbins Motor omukwano bwe batyo be bokka bakafulu b'okkuba ekifaananyi n'okukwata vidiyo z'omukolo ezaakabi ezikyasinze Uganda wano ku mutala wano bw'oba oyagala bakuba ekifaananyi ekirikkira wekwata Hypex Studios mukwano togenda kwejjusa ku mukolo gonna gw'osuubira okubanga oteekateeka naye nga wandyagadde memories ezo zisigaze olaga abantu nti embaga yali bwetyo birthday yali bwetyo bridal shower yali bwetyo okuhinjirwa okwanjula byali bityo babayise Hypex Studios ate nga ennamba z'essimu nkulaba otegese wogenda ogiwandiika obasanga ku 0754 19 24 34 bano basanga ku 0789 34 3802 babayise Hypex Studios bwetyo nga nsimbula okusanga Sweet Babirye mbajjukiza nti ababunga Comfy Homes anti mnezi njogera eddoboozi liri wansi osimanyi oba mumpulira njogera kaama sagala woggana kubanga nnengerawo wendaga ate baŋŋambye she's around omwami ali shuwa yakese dda n'atuma naye omuntu n'abuuza gyali shifa jja nti ye naye teyayogedde kya shifa jje ekyo nkisaze naye yabadde ankettera alabe nti omuntu mmusangawo si byakumala kuba ssimu saababunga Comfy Homes ffenna abeetaaze okubanga tuwummulako either tuli mu ggwanga nga twetaaga okugenda turelaxing oba tuva Bulaaya nga twagala we tuwummulirako babayise Bunga Comfy Homes bali ku 0772 461 976 oba basanga ku 0701 2608881 ate mwe abali mu diaspora ennamba ejja bakolera nnyo eri +16175 95275 ennamba oyogera directly ne ba owners abalungi kape ey'omulembe abatuteekerateekera ekifo kya Bunga Comfy Homes and don't forget togenda na buliri togenda na ntebe togenda na bitanda togenda na kintu kyonna apart from your clothings ogende ku Bunga Comfy Homes weeyagale security weeri internet weeri amasannyalaze tegavaako tewali noise okuwummula kuba kuwummula ate bwe ntyo mbajjukiza nti Hosh Fashions and Bridal be bandizayininze ka two piece kano nabagamba balina engoye zonna ez'emikolo n'eza casual ne bampa n'akagatta akasuffu kano naye maama kajjudde ekisooto yes najjidde ddala nga ndi smart ne baŋŋamba nti woba ogenda ewa Sweet Babirye akagoye ako kajja kukola ndowooza mukwano ndaba the nyash is nyashingi mukwano naye weemanyanga ku mubiri gwe ekyokulwanyisa n'okikozesa naye nga be bandizayiniza by the way I feel smart and the colors yomanyize ne green tuti green oba light green oba forest green oba kajungu oba I just love green ate bakitegeera nabo era green ebiseera ebisinga tetwawukana black oyo mwagala nnyo
ne white nyina colors ezo bantegeera. So Hosh Fashions tebakoma ku designinga bridal, bakuwa ne casual office wears and everything. Kwatagana nabo baleeta engoye ennungi okuva mu nsi ez'enjawulo. Hosh Fashions ate either wetaaze Hosh Fashions oba wetaaze okuteekateekera omukolo gwo gwonna nga wetaaze ba service providers oya consulting Hosh Fashions, oba wetaaze ebyambalo, oba oyagala kulangira mu show yaffe yaweewuunyisa omwagalwawo, oyita ku 0782 10 15 69 070 256 21 57. Kati bali complaining shifo zisoma speed zizo ku screen naawe zikoppeko. Kati tuli kutuuka wa sweet babidye. Naye nina omukyala gwe nnengera asena amazzi mu gundi. Nina omukyala gwe nnengera asena amazzi. Kozi bagamba kodi wadde omuntu ali bweru. Bagamba kodi oba ogamba abeeno. Abeeno. Bana ejebaleko nnyabo. Kale nnyabo. Jebaleko nnyabo. Bana ejebaleko badde oli mazzi munanga akakuba katonye. Akakuba nkalabye. Kuteeka mu kidomola. Kanti zimanyi ogazanyiramu. Kale. Nafu kusanga. Ngate nkusemberera osemberayo. Anti munanga. Sitegeera biki bino. Bino eno. Munanga ebyo byonna nti fe tukola surprise. Katugira mu ngeri ya surprise nga betetwaddeko bya surprise kwegamba. Nabino ebyuma bibeera surprise. Ebyuma nabyo biba surprise. Munange bantumye okuleetera surprise. Omwagalwawo. Kituufu. Nonyumya kuno nakuli. Ebyuma ebyo mbitidde. Atotya. Nziza musango. Mukwano tewali musango totya. Ebyuma bino kati bino anti eyatutumye. Jukira okola ki? Aba ina okufuna evidence nti tukoze eki tutuuse. Kati ebyuma bino bikwatagana nebiri, bino kwatagana nebiri ebya kamera ne tubanga kala alabira ddala nti twatuuse. Okitegeera? Ani oyo? Munnange omwagalwawo. Omuntu womunnange akwagala ennyo, akulowoozaako. Akwagala nno. Mukazi, musajja, muki. Ekibuuzo ky'ombuzza si kibi. Omwagalwawo kale muli mukwano. Era of course tosabeera mukwano na mukazi alina kuba musajja. Kubanga oli mukazi. Omwagalwawo mukazi muli mulaavu, muli mukwano, mweyagala, mwami wo kale. Nkubiddeko. Mwami wange. Nga mwagalwa wange. Ye mukwano. Mwagalana omwami wo. Muli mulaavu ba boyfriend. Nze gwe nzijjukira ali ogwo. Yani amannya ge. Omwagalwa wange. Ng'ate mwami wange. Ali ogwo. Awo. Ali omu. Era wanaaba yoyo. Nja kakasa nti yeye naye waaba si yeye sirinaayo mulala. Bambi era yattise n'ebirabo n'ebirabo biri wali mu mmotoka. Era waaba yeye. Naye gwani akutumye. Nze antumye mwagalwawo nenze amannya yenze Shifa. Era abantu ab'enjawulo bantuma ne ndeeta surprise. Oviiriddewa? Nvidde mu kibuga awaawo nga munyonyo wembeera. Oyo gy'akusanze akuwadde ebyo? Yankubira ssimu. Yankubira ssimu. Alina we yandaba nga nnyina gwe nkikolera n'ankubira essimu. Naye n'akutuma. Ye mukwano. Ekyamazima omwagalwa wange gwe mmanyi. Ogambye nga njagala ampita atya? Oba akuyita kannya ki? Naye nze nkamugambe ke yaŋŋambye nga ntuma. Yaŋŋambye mukyala we naye alina kali kamuyita sweet babirye. Sweet baabi. Nga ndi mukyala we. Bannange mutegedde. Nze mutegedde. Nze bukyanga nzaalibwa. Nkuze mmanyi omuntu ampita mukyala we ali ogwo. Yani amannya ge. Gwe bayita George William. Oyo yekka. Teri mulala yali ampise ku mukyala. George William. Oyo ye mukwano gwange. Ye mwami wange. Ye mwagalwawo. Era gw'oli mukyala we ate naye ye mwami we. Awatali oyo. Teri mulala. Era waaba yabikuwadde. Awo mbitikula. Bw'aba si yeye. Ebintu by'obizaayo. Ogambye George William.
kale katumukubira essimu waba yoyo nze oyo gwe mmanyi ye mwami wange yampita mukyala nange nkuze muyita jjajja mwami kale teri mulala sikitegedde ekyo ate omwami we ate goyita bwejja Hello? sebo gyebaleko Naye gyebale. kale kakati omukyalawo aŋŋambye nti amannya go ye ggwe George William Okukakasa byayogera. wangi Okukakasa? agambye mbu omwami we gwasuubire yatuwadde surprise ogambye yani mukwano George William Ago sijja mannya gange era okumuggyako ebintu byange. sebo gwani munnange shifa nze oyo simumanyi nze oli gwe mmanyi omusajja omwegaanye nze oli gwe mmanyi nze oyo simumanyi n'ebintu bye bimuddizeeyo Okumuggyako ebintu byange. Muggyeko ebintu byange. ebyo sikumanyi munnange naye mbimugyeko bannaayo eyatutumye ye Bernard ebyaddala bw'ate ogamba George William yoyo Bernard simumanyi oli ye mwami wange gwe mmanyi kansooke muggyeko kubanga omusajja gw'oyagala mu mutima gwo ye George William yoyo eyatutumye ye Bernard simumanyi naye abakyala mwayiza okwegaana abasajja sikwegaana shifa oyo nze yakuza mpita mukyala nange muyita mwami ani yaliwa okuze jjajja wange yampita mukyala ye mwagalwa wange nange bwe mpita jjajja mwami ye mwami wange ate oyo Beni yani Julia ndi confused omukyala ateebye jjajja bajjajja baffe nga nze bwe nyina jjajja azaala maama wo jjajja mwami jjajja gwakuyita ati jjajja mwami akuyita ati jjajja wange gwe gweyita jjajja mwami akuyita ati jjajja batukuuze nga bajjajja baffe ntugenda tuwummulirayo mu kyalo nze nagendanga e Masaka ngenda n'ekyotera nayo nga waliyo jjajja jjajja azaala taata wange jjajja azaala taata wange era teyampitanga mukyala wange mukyala ebyakusaaga nze yoyo gwe kwati wekuba kuteeba mwami wo jjajjaawo jjajja wange ye mwami wange kyokka nno omukyala ali serious mmwe yoyo teri mulala era waaba si yoyo ebintu byo bizzeeyo nze oyo simumanyi oyo gw'oli naye mulaavu oyo ye mwami wange nkugambye oŋambye omwagalwa wange kale ate boyfriend kale sirina yoyo boyfriend yoyo jjajjaawo ye boyfriend we era ye mwami wange yoyo tofumbirwangako yoyo omwami wange ebirala tononooza kyolina okumanya nti kyekyo yoyo George William yoyo teri mulala kati abo ba Bernard beno abe bamanyi kwani omukyala yegaanye omusajja ebintu bye bimuddizeeyo osazeewo bw'otyo sazeewo jjajjaawo kati nedda bwe tuba tuvudde ku bya jjajja ne tudda serious omwami wo kifa kikyobadde oyagala kuteeba mwami wo simuteebye nze yoyo gwe mmanyi ate kati gona ngamba besimanyi mbakkirize mukwano yoyo sirina mulala oyo ye mwami wange bannange nze nfudde kati kino ngenda kikola nti bannange bwasinzire ku birabo ateebe bambi ono yampadde bambi akagatto n'obugoye obulungi obulaba obugatto mbulaba nantika obugoye obulungi buli muno anti obugoye obulungi obwo nange mbwagala nnyo nandibututte singa yooli singa nabitutteyo dda ne mu nnyumba naye jjajja mwami oyo nze ndi confused yoyo oli mukwano yoyo omwami wange yoyo olinayo gw'oli naye mu mukwano eri oli mukwano ne jjajjaawo jjajja wange oli mukwano ne jjajja mwami jjajja mwami ye mwami wange era nze mukyala we bizeeyo kati banenze ngenda kukola ntya bannange naye kale ayinza okuba yeerabidde omwegaanye bwegaanye kati bwenzirayo mugambe ntya mugambe gye mbadde mbitutte si yeye agambye mbitutte mu kifo kikyamu mugambe
Yangambye kuteeba mwami gwoteebye owuwo mwami. Muteebye simukubuulidde? Yani? George William. Simukubuulidde Shifa? Ongambye George William. Yooyo teri mulala. Ate gw'ongambye si yabikuwadde. Si ye kubanga nze mbadde gwe mmanyi mwami wo. Omwagalwawo. Yooyo. Kati gwe okuva mu bulamu bwo bonna tofunangayo muntu mulala akuyita mukyala okujja. Oyo gwe nkuza mpita mukyala ye mwagalwa wange ye jjajja wange mwami wange. Mwe ali serious tagenda kukyusa mu statement ye. Byebyo munnange. Kati tumirako omwami wo. Ntumira nnyo omwami wange George William nze mukyala we Bavirie. Mutumidde nnyo nti mwagala nnyo nga naye bwanjagala. Bannange. Mwagaliza kayimba ki? Akayimba ke mwagaliza. Jjajjange mwagaliza akayimba akagamba nti nno jjajja kampakase we ziri wera nja kujja nkulabe. Naye nze sagambyeko omujjajja yantise surprise nagaye mwami wo omulenzi wo boyfriend wo. Shifa yooyo. Yooyo. Kati bw'obanga gwali mu bigere byange okola otya mpa ku magezi. Kyokola kyangu nnyo. Bw'aba bakutumye n'osanga nga we bakutumye si weewo. Bimuddizeeyo. Kati gwe yagagamba nti obantumye si gwe babirye. Yenze naye akutumye gwe simanyi. Oli yakwesibako. Simanyi yamanyi. Oba nkulage ku kifaananyi kye. Tulabe we kifaanana osanga amannya yagakyusizza. Anti kati mune ate olaba ogambye toyina musajja. Kati ne bwe naakulaga ekifaananyi kye era ojja kuba toyina. Bannange kankulage ekifaananyi ky'omwami ono kirina ku WhatsApp bambi. Bannange laavu gy'alimu singa omanya ebigambo bye yaŋŋambye. Kifanze ne bw'onaŋŋamba ebyo nga si y'oli. Era sijja. Si y'oyo. Si yeye. Si y'oyo. Bannange. Oyo si ye George William oyo si yeye. Si ye jjajjaawe. Si yeye. Kati olituuka n'ofumbirwa. Okufumbirwa. Simanyi. Oba already weewulira oli mufumbo. Nga banne okutubuza obuza okuli wano omukyalo oyo. Sibuzaabuzizza nkubuulidde mazima. Watuuka gy'olaga omwami wo. Oyo. Omwami we George William. Mwami wange. Tojja kufumbirwa wafumbirwa oli muto. Jjajja mwami yakuwasa dda ng'oli muto. Mukyala nange ne mpita mwami. Naawe n'ofumba n'otereera. Kifo yakutumye simumanyi. Zaayo ebintu bye sijja bikwata nako. Kozi amaze omutumira jjajjaawe. Mutumidde maze omutumira. Jjajja mwami. Jjajja mwami. Mwami wange. Kati ye jjajja takutuma kuleeta musajja. Nze betabiŋŋamba. Ye jjajja sikyakanya kuyita mukyala. Mukyala. Naawe n'otuula n'otereera. Mpita mwami. Manyi okutunuulira abantu ne mbitegeera ebyono binnemye binsusseeko simanyi kyenzizaako. Kyekyo. Ani antumye? Ani owuwo? George William. Kati Bernard eyantumye yeenoonye. Yeenoonye. George William omwagala ku mutima? Nnyo, nnyo, nnyo. Kati bino biriggwa bitya ebibyo ne George William? Mukama yamanyi gye biriggwera. Ebibuuzo bimpeddeko kati mubuuze eki. Bampadde ekibuuzo Junior, tulinayo mikwano gyo balenzi. Emikwano nga tunyumya bunyumya. Gye bali betunyumya mikwano gyabwe. Mu mikwano gy'abalenzi temuliimu Bernard? Taliimu. Taliimu. Mukyala ye mufumbo yafumbirwa jjajjaawe ng'akyali muto. Wafumbirwa jjajjaawe ye mwami wange ky'olina omumanya. Jjajjaawe ali myaka emeka? Jjajjaawe nga ali myaka 7. Wafumbirwa jjajjaawe ng'oli muto. Kyaggwa. Bannange leero akinkoze. Omanyi leero akinkoze kino sikisanga nko sikisuubiranga kisanga bimpeddeko. Ate mu mirembe emingi.
nanziramu mu mirembe emingi ennyo nga teriiyo kusika muguwa teriiyo kukayuukana ye nakugamba munnange jjajja wange ye mwami wange yampasa ndi muto okuva bwe banzaala mpita mukyala nange nga muyita mwami okimanyi nti nange jjajja wange lwakuba kati mugenzi bambi mukama mumuze mirembe jjajja wange nange baatuyitanga ffenna bakyala mukyala wange kati gwe wabitwalira ddala serious nze simanyi mwe mwabikola naye nze ebyange byebyo bannange naye tekyaŋŋaana kubaayo namwagalwa wadde jjajja wange yali ampita mukyala we nze era nyino bw'ombuuza omwagalwa nkugamba nti ye gundi sibigatta na bya jjajja nze yooyo kati kyeza oli mujja wa jjajjawo omukazi jjajja mukyala era agamba oyo ye mwami waffe fembi bwangirinamu emirembe tirinamu emirembe era jjajja mukyala aŋŋamba genda oleete tuteekeko amazzi ga mwami waffe agenda anaabe naye ndeeta ne tuteekako ku kyoto jjajja mwami n'agenda anaaba yoyo n'agamba oyo mwami waffe nti ye nemwe babiri atuvuzeemu sipiidi babiri ejju binnemye shifa bye bituufu kati bwotyo bwondese mu confusion bwe bityo kyenkubulidde obadde onoonya ki si mazima nga kubuulidde togategedde tuve ku babiri byebyo yoyo omwami wange kulekodde ku mirimu gyo kale neyanziza kati wakoma ddi omulabako jjajja wange kati omwezi gumu emabega jjajja ate omwami wo ye wakoma ddi omulabako oyo omwami wange ye jjajja wange yoyo gwe nkugambye mwezi guddayo ddi omulabako era ndi kumpi kuddayo kuba yankubidde essimu ampita alina byaŋŋamba baayi mukwano sikuzaako ngalo amiina mutuuke bulungi tofunyeemu na kikuluma nti ebirabo babizzaayo bitwale bimutwalire kubanga nze simumanyi oyo abikuwadde kati bw'anaamala nga tuvuddewo nakkubira essimu oyo mwennyini onaamunnyonnyola oba olabika nze kyendaba babiri ayinza oba ayinayo abasajja be nga basatu kati ng'asazewo yeebulizeebulize mu kyajjajja mwami kino bwe tunaabulirayo afune kyannyonnyola agambe nti munnaaye nze saabitegeera nze nali bwe baŋŋamba mwami ne ndowooza jjajja mwami yakoze surprise mulowooza sikaaliko babiri sikaabaza sikeeko sifa kekyo kyenkubuulidde yoyo gw'oyina yoyo bambi babiri ebbaayi juniya tugende mukama kuume ebbaayi yenna nno mu mirembe mingi amagaliza olugendo olulungi bimuddizeeyo ate ffe munnange kifane kano kankakugambe ffe tukuze jjajja mukyala ne jjajja mwami atugamba tokwatanga ku bitali bibyo byoba tomanyi ate byange si byange era sijja bikwatako genda n'ebintu byo baayi bambi kale tuuka bulungi mumundabire ani omwami wo Bernard mwami wange ye George William Bernard simumanyi okay bye bannange omulungi atwala mu programu ewunyisa omwagalwawo surprise your loved one surprise bwetyo bwegenze naye nga bannange bino ebintu gwe kyoba omanya tosobola kugamba nti byonna mu nsi obirabye obimazeeyo. Can you imagine nti bino bajjajja baffe bakula batuyita nti bana ekifa mukyala wange azze omuzzukulu bannange yenkoko ya muzzukulu endi kumbe bane wabaayo ababitwalira ddala either ku bwongo bwe yabitwala nti ye mwami we oba si kyo nga yagadde tubuzaabuza kati nga omanya abantu mune mubeereyo ne muneetegekera nonga naye nze shifa lwalijja gye ndi naŋŋamba teeba nze nja mugamba kino kati ono alabika Junior goloza agwawa bikusobedde naawe talabikanga muyaaye annemye okusoma bannange
tandi nako bino betuvayo tudduka emisinde taluwanye tayagala mmanya naye yategeka akabadike n'akimala simanyi oba yategeka akabadi oba just nti bambi ye muntu amanyi nti jjajja mwami bw'aba muyita jjajja mukisima mukyala ate nga atusindisa agamba beeyagala kabadi kabadi akoze kabadi naye nga mbajjukiza nti tatulaba tatuliiko tayagala mmanya mbajjukiza nti aba Hypex Studios bali awo Sabala Road najana kombini ya Cobbins Motel be batuteekamu ssente ate era be bokka be bakafulu bokkuba ekifaananyi nze siina walala wendaga okujjako ku Hypex ate nga banaye birthday nnyingi zijja mikwano gyange mujje tugende ku Hypex tukube ebifaananyi tukole photoshoots abakola emikolo banange abagole ba Hosh Fashions. What are you saying? Muli kuki mujje tukube ebifaananyi eby'omulembe ate nga mukwano tojja kwejjusa obasanga ku 0754 19 24 34 oba nobasanga ku 0789 34 38 02. Yes mukwano ate nga nkujjukiza nti ababunga Comfy Homes we batukoledde apartments ez'omulembe ate nga ziri listed on Airbnb. Please tugendeyo tuwummule ebintu ebiriyo ebirikkiriya ddala tuwummule nga ddala kuwummula ng'owulira towulira noise yenna towulira kawuggana towulira kintu kyonna tugende ku bunga Comfy Homes bali ku 0772461976 oba basange ku 0701260881 oba basange ku +16175952751 bunga Comfy Homes ate nga nkujjukiza nti Hosh Fashions twekwate fe bakafulu b'okuteekateeka emikolo. Yes tukusobola okuteera ku mukolo gwa service providers bonna nga ffe ababaleese ne tupulaninga like nga ugamba event planner wedding planner we can plan your function at a very low budget nenge ebintu birungi biri class nga towetaaga kwestressinga ate tulina ebyambalo byonna go buli nti kyambalwa okisanga ku Hosh Fashions engoye za promo za party za bridal shower baby shower zonna gomesi mishanana bosuti amasuti g'abasajja amakanzu engoye ze mutwalira abasenga mu kukyala mu kwanjula byonna mukwano twekwate ne suitcases ezo ze mulaba zigenda tuzina ku Hosh Fashions n'ebirabo byonna byoyagala owa omuntu wo ate ngera oba oyagala okusurprising omwagalwawo obanga oyagala okulanga naffe mu show yaffe ennamba ze zino 0782101569 0702562157 bannange omanyi okuba n'omuntu nga wa mirembe talina lutalo kye bayita omuntu mpite eno njala kwetoloola eno mpite eno Junior kye bayita omuntu okukuba nga takutteeko kati ye babiri novaawo ng'obwongo bukucyankalanye nga bikusobedde naye nga ye munnange nga takulinaako lutalo lwonna ansa ye yeeyo ye gwamanyi bwe tutyo bwe tuzeeyo neera n'ebirabo ne keeke ziri mu motoka ebimuli gift bags yagambye mu bitwali tayagala na kutunulamu na kumanya bye bamuwadde ye tayagala kukiitinga kujajja mwami takiitinga kujajja mwami we naye nga mweraba till next time I love you so much. Bye bye. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one nina abagerekawo mukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate salonda ebironda bisulayo mu kasasiro nanonya salonda ebironda bisulayo mu kasasiro ono namusanga mu kifo kituufu bwatyo nandaganyisa okumulage waffe bwatyo nandaganyisa okumulage waffe
kusanga mu banka wamma taata lwe wantuma olujjukidde kutereyo ku ssente eza sukulu fizi werabidde bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yasaba kabayiro nange nenkamuwa bwetyo nenkuba netonnya nampa ku kalifuti bwe yasaba ku mulage waffe nange nemmuleeta ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu n'omulungi talaga abadde kubbali abawondera ono mutaddeko akabonero ulira gwe wokalabira tosembera tusabye tolokera kaneyagale n'omulenzi wange biteekemu n'akajanja abadde bewaga okutwawula kibalume abadde kubbali abawondera ono mutaddeko akabonero wokalabira tosembera tusabye tolokera kaneyagale n'omulenzi wange biteekemu n'akajanja abadde bewaga okutwawula kibalume ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu ndalimba mulaba mema mulaba esebo ono kabakadiya